Hajati mukwano. Wanji. Oyogerako ne Frank Ntambi Wayne Balkeza. Esebo. Munenge nabadde ndi wano. Esebo. Sijja kulimba Hajati essimu neevuga. Nabadde n'omwami bamuyita MC Meya. Ekyokoze ku byosyo kingamba Ntambi. Njagala kubeera mwerufu. Oli omuntu aliko obulemu bambi gwoyogerako. Obulemu buyinza okubanga kwebulina tebwenkanankana bwe yabunvumye. Sijjukira kumuvuma talina kabina, sijjukira kumuvuma nti amagulu ge matono, sijjukira kumuvuma nti alinga omuti yakulanga muti gwa simu, sijjukira bimuvumako. Okay. Sijjukira bikola ki bimuvumako. Kati yebwa janaga nti oyo aliko obulemu ku mutwe. Ni munnange mbazungu ali obulwadde butito bakajabangu mu Luganda olwaffe. Kati zalina ekirozo nti ate goli kakajabangu. Ne wajide mu kiseera ky'abantu nga banoonya bakulembeze baabwe bajja. Bagala kukyusa bukulembeze to divertinga mukwano. Twakowa kistole kyammwe. Oyagala tu divertinga n'enkuulayirira nga ntya Katonda mukwano. Ffe tukyali ku kyakulaba ku nkyukakyuka y'obukulembeze ku mitendera gyonna. Tugenda mufune ku kakyala akalungi nga kayina ku bbina. Endala mwali mumufune. Tugenda mufune akakyala nga kayina ku bbina. Kakyala nga kato yangambye agala kana nga kakyotala. Emyaka nga 25, 26. Tulina kalinaawo gye twagala okukateekamu tugimalirize. Kalina weeryawo gye baali bamuzimbira. Akana kasiimye ennyama kagali malungi nnyo. Nali ate nawulya mwali mugatunda nedda ssebo. Nedda mukwano. Balimba byali bibula. Byonna byali bya bulimba ate omanyi amazima tegalwawo. Kati batugamba nti twagitunda. Kati ennyumba ate gye tugenda okuteekamu omukazi. Ono yani. Ajali. Keeko. Wakajjewo. Nga kabirina. Sazula njagala kunyumya mukko naawe. Njagala kunyumya mukko naawe.